Wale ofunye ko omuntu nakuwa kadi y'embaga. Ogenda ku mikolo? Ngenda ku mikolo. Oba obeera mu nnimiro? Kankubulire. Ngenda ku mikolo, emikolo kya buwangwa. Egy'embaga, egy'okwanjulwa, egy'okwanjula, egy'okuwoowa. Naye wano mu Buganda emikolo egyo tugikola bulungi naye ne gitwonoonera bingi. Okoze omukolo gwo? Waliwo gukola obulungi naye ate nga gukwonoonedde bingi. Ebuzungu eyo naliko mu hoteri emu ey'ebbeeyi naye nga eggwanga lyengenzemu lyogera Lufalansa kati nasangawo papula nga sitegedde kye butegeeza. Mba ndi awo nga bangamba nti please abagole batuuse. Abagole batuuse batuula ku ntebe yange nekyakyona kya obupapula buno oli agenda okulaba nga nze njogera Lungereza nanga nti this is reserved for a wedding party ng'entebe eri egi era abagole ne batuuka nga bapangisiza mu hoteri ya bbeeyi 5 star. Entebe ey'emu ng'eteeka okuba bagitwaliddeko ssente nnyingi naye nga bazze n'abantu baabwe 6 era ne bakola embaga ne basanyuka ne bavaawo nga nze nkyaliwo. Kubanga wano wano ekigendererwa ky'embaga tetukimanyi era kyova olaba abantu bangi batuuka okufuna abakyala n'abakyala ne bafuna abaami ne baweza emyaka 30 nga bazadde abaana ne baggwa nayo naye nga baga tetunnafuna ssente zikola mbaga, tetunnafuna ssente zigattibwa nga bakyanoonya. Naye nga bye bayagala ndi kasita b'omukyala ekigendererwa ky'ekyo kye baagala okukola tekyetaagisa ssente zisukka kakadde naye nga kibeera liikiriza era balowooleza mu miliyoni 10 era lwe balizifuna ng'embaga ekolebwa. Emikolo ng'egyokwanjula gyava dda mu Buganda ku kigendererwa kyagyo. Ekigendererwa ky'omukolo batte okwanjula mukyala we Gloria kyakulaba ng'abazadde bategeera batte weekanze abavubuka akwata ebbajeti y'okwanjula omukyala we ya bukadde 35 nga ye yennyini ennyumba gy'asulamu ne poloti kwali byonna ngo bigasse wamu bya bukadde 15. Poloti n'ennyumba mwasula 15. Ekizibu nti si kyekiri nti wasula wa bbeeyi ntono. Ekizibu nti kino kyanaanula okuteekamu ssente ate kye kiteetaagamu ssente kyeyali badde ayongeramu ssente ate kyatateekamu. Oba ntegeerekeka kuba abantu bayinza oga nti kasiba nti naga nti 15 sepa ku muntu osobola okusula osobola n'okusula wosula nga n'ennyumba kweri nga wa bukadde 5 naye ng'oli comfortable tekirina buzibu bwonna. Naye bw'oba oteekateeka ssente ez'okusaasaanya ku mukolo oguteetaagisa ssente omala kulaba nti nze nsula mu mmeka nze nenkana ki omanyi kyosinga okwenkana ekintu omuntu kyeyenkana mu butuufu bwakyo y'empale gy'ayambadde n'essaati kyeyenkana ye nnyumba mwasula. Budget tugenda okugikwata ogitemaatema nga gomesi kuliko 3 ya maama ya senga mitwalo 6 ye mitwalo 18 maama senga ne maama omuto mitwalo 18 be bazaala omukyala nga kuliko ekkanzu ya taata ya mitwalo 5 nga kuliko olugoye kanzu y'omuko ya mitwalo 5 n'enkoko y'omuko ya mitwalo 3 n'ekitundu egyo 13 n'ekitundu gigatte 13 n'ekitundu oba oyingira 28 315 biri ku budget ya miliyoni 35. Taata aweddeyo maama aweddeyo ne senga aweddeyo n'omuka aweddeyo abantu abo ngabo singa babula ku mukolo bane kubaako eyekyusa embaga ezo obutabaawo omuwala tamutwala naye ku budget y'obukadde 35 balinako emitwalo 31 n'ekitundu. Kati obuuza endala zaali zaani omutembi ng'alinako miliyoni 2 n'ekitundu talina kakwate ku muwala si mwannyina wa mwami mwannyina ze naye kamutwale nga naye aweze alina 2 n'ekitundu disco aboogezi buli sayidi ono yagiwaayo ssente kuba zaali ku miliyoni 35 nga buli omu kakadde babuuse n'obukadde bubiri. Taata yagenze n'emitwalo 5 omuko yagenze na 8 kitundu kuba alinako enkoko n'ekkanzu ya mitwalo kitundu. Maama yagenze na 6 ne senga amugaba era amukuzizza wa mitwalo 6 ne maama muto 6 omutimbi miliyoni 2 kitundu aboogezi miliyoni 2 endongo miliyoni 1 n'ekitundu
si yawaka nti omwana wawaka omukuba nnyina naye kayitiraawo ebirala ebiriko ebyewuunyisa ntambula ebibbo ate ebirina okuzibwayo naye olw'okuba bipangise nga biriko emitwalo 75 kambabuulira abantu b'omu Buganda ebibbo bye bitutte bya mitwalo 5 kuba mwalimu emicungwa emiyembe enanansi n'emigaati ne blue band nga byonna bw'obigatta biriko emitwalo 5 naye nga gwe tubipangisaako nange ngeeteekamu kubanga bandeetedde budget okugisondera ye agenda kulya emitwalo 75 ate ebibbo bye bidde bwe twabijje oba ntegeerekeka ani awo sofa asinze okufuna ba service provider betukolera emikolo gino siffe family terina kyeganyulwamu okujjako okutegana era abamu ogenda okutuuka ku budget ngeno ya milioni 35 ng'ate family yakoze 4 okwaniriza eno ewaba service provider sente oba ntegeerekeka omuko batte kangeze kuggwa atajja kunyiiga budget gye yakoze okugenda wa Gloria okumwanjula ya milioni 35 taata wa Gloria muzeeyi kabunga n'ategeka ya milioni 4 banirize ya 35 naye nga mu 35 taata gyategekera okufuna nga yagikozeseza milioni 4 alinako ekanzu ya mitwalo 5 omutabani we omukulu we bazaalibwa ne muwala we alinako emitwalo 8 n'ekitundu naye ajja lwakusatu okutandika okukola emirimu n'emirimu gyagiyimiriza bw'aba wadduuka aliggala embaga ya kwanjulwa kwa mwannyinaze kutuuse abagenda okufuna ssente abasooka bayimbi ng'oggyeko kuba nti bazze ku olwo tebajja na kuyimba bajja kumumuunya oluyimba gw'olukuba DJ play track number 4 n'olukuba ku byuma byo bye wapangisizza najja nga n'ekkanzu ayambadde yakatematema abamu bakuswaza nnyo n'olusinga ne byayambadde tobitegeera n'akulyako ssente mu ddakiika nga n'omukola ayonoonye effulo yaagwo nti akusanga omugole ayingira oluyimba lwalina katugambe lwakuyingiza mugole ate abasanga mu makkati ng'omugole yagenze dda naye n'abaga nti n'omukolo omulala nammwe olw'okuba muli bakimbuyege ne mmuwa ssente ze ajje wano ayonoone effulo gye mwategese abalyeko ne ssente zammwe agende nga tayimba banyabo ne bassebo tubaaniriza olunaku olwaleero tubeebaza gyonna gye mukola nze Sesanga Bate the Great Kula Extra Digest mugoba nsonga tuli nanziga gye tukedde olunaku olwaleero Honorable Kasibante Moses n'olwaleero kabadde akaseera nga kawanvumu nga tetukwatagana naye wabula akomyewo ku bbala akomyewo okusobola okuba nga ate tutambuza emirimu n'okwogera ebigambo ensonga zaffe ez'emmwanyi life coaching n'ebintu ebirala bingi nnyo bye tugenda okuba nga tuwayamu naye okulaba nga buli kimu kitambula mpola mpola ate era nga ketufumba essaawa yonna kinaatera okujja maaso awo tujja kuba tukibanjulira ne Honorable Kasibante Moses omubaka omuwumuze owa Lubaga eyamambuka. Honorable Kasibante Moses yesebo nali nkongeddeko akantu n'okagaana nti Honorable Kasibante Moses the Great ogande tonatuukayo nze nakoma kuwulira Alexander the Great waliyo waneeno owa wano owa Uganda aliwa nze Obate the Great gwegwe nazizaako nakalaba abantu babiri omu namusomako omulala omulabyeko Mukama akuwadde omukisa n'omulaba bitambula bitya bulungi kaseera kabadde kawanvuye nga ogambye nti kaseera kawanvu nga tetukwatagana nedda tubadde tetuwuliziganya obutakwatagana n'obutawuliziganya byanjawulo omuntu ayinza nti babadde mu luyombo lwava kuki tubadde tetuwuliziganya ekyabayombi abasajja obutakwatagana kirala naye tubadde tuludde okuwuliziganya n'abantu bano nga bakulinze ebbanga ddene nange embeesunze nnyo naye kati wooli twaba okutta omuggo kyekiganye tewali kiganye omuggo guno omulimi alina garden tools nyingi zalina okuba nazo naye ate alina zalina okutambula nazo kati omulimi w'emmwanyi bino 2 oba 3 ebitalina muvaako ekisooka jambiya ekyokubiri sikatiya ke kaki eringa makansi naye salamiti esala buti buno sobola okusangamu kesaagala ebyo kati zo farm tools ekyokusatu muggo security
ennimiro zaffe zibeeramu ate abatatwagala bangi so nga bobeera n'omuggo bakulengeye ne badduka sajja alina embuukuuli oyo kati n'ogiraba erina abatatwagala bangi naye beetiisa kati gwe togiraba nti ngumu naye waliwo beetiisa ne balaba eno baga nti erikooki enkoloddoli nobafuumula ne bwetolooza ennimiro aba bagenzi Honorable tutandikira awo watugamba tetukabala mu mwanyi ndaba okabadde wano nengera wali okabadde nina wengenda ndaba wokabadde ku mimwanyi ku bitooke kati kansooke njogereko wano kino kye tuyita kino kyolaba tukiyita sport weeding oba sport plow deplowing okukabala sport plow deplowing kati kye tutayagala mu mwanyi tukiyita kukabalirira oba okulimirira okwa buli kaseera buli woolaba omuddo nkumbi nakugamba guno gwolaba kati kino kigimusa nze nakisimba gwe giyita nanda nze ngenda nsimba era weetanatuuka wankalubiriza abamu eyo tukuula nkuule ne tugyokya ate oyokya mukwano gwo gwe gy'olabe wookudde olabe obugonvu obubeerawo olabe ne weetabadde olabe obukalu obuliwo kati mu nnimiro nze nsinga kwagala bugonvu bw'abaawo ayagala obukalu ennanda tagiteekamu egonza ettaka ate nerikuuma nga lirimu amazzi abantu baagala ebintu bya njawulo oli omusana aga nti nze saagala wagonvu naye ekyamazima buli mulimi wa mwanyi oyagala ennimiro yeesigale nga ngonvu oba ku musana oba ku nkuba ekyokubiri kye nabagamba nti ennanda eno as a cover crop zino tuzita cover crops nti emira ebugumu mu biseera by'omusana obbugumu liba lingi nnyo ku ttaka kaakati ennanda eno ne green yeno omulala absorbs heat senga wano waba kiwalaata nga tewali nnanda eno mu biseera by'omusana ebbugumu lino libuuka lidda wano ate saagala wano wabeere overwhelmed oba watende walirwe kati ono alimira gojjojje wano ku musana ojjemu t-shirt yaffe ennungi weebake wano ku nnanda ku musana nga gwako ojja kuwulirawo bunyogo wasinga ne amazzi g'ennyanja ku musana okuweweera kakati ebyo cover crops n'endala etali nnanda zibikuuma bwe tuliba twogeddeko oba nga tufunye ebiseera ebiwanvu ndi babuulira nti cover crops bika bingi naye ekisinga obukulu kuzimanejinga so si kuzirwanyisa nolaba engeri gy'owangala nazo weebale nnyo so si kuzirwanyisa bw'ozirwanyisa ofiirwa emiddo gino egimu abazungu bajja nagyo era mu butamanya bwaffe ogenda nolinaga nti abasajja abo balina ettima nti baleeta ki bakola ki baleeta ennanda eyo teyaliiwo nga mutuufu ennanda netubonyabunya baleeta waliwo akaddo bakayita kanyeebwa baleeta akaddo egimu emiddo gino as cover crops ze crop gy'emiddo egiteekebwa mu nnimiro okusobola okuyamba ennimiro egimu gigoba buuka emirala gibutta emirala gikwata ettaka obulungi emirala teriyiguukulukuka emirala lisigala liweweevu n'ebirala bingi akaddo kano bakayita batya kano oyo alifunsi bangambako nti bamujja Ethiopia era waliwo mukwano gwange yanga nti abasajja balina ettima nga banaatera okugenda bwe bategeera nga bajjajjaffe batandise balwanyisa ne bagaa tuleete emidde eginaabakulu era abantu basanga balwanyisa akantu ako kakanyeebwa oba alifunsi ne buno obukanyeebwa obutini obulanda bwebuti kakati abantu nga tebabwagala nnyo tujja kufuna olunaku olumu olwetengeredde nkubuulire nti emidde egyo egimu waalingawo endwadde oba ebiwuka ennimiro zaffe zirumbibwa obuwuka ebyagireesanga nga jjo gitta ebintu ebyo ng'omulimu gw'omuddo okulwanyisa kiwuka era olwaleero byakomawo kyova olaba oli ne wasimba ebijanjalaga nabyo nino bifuuyira okufunamu naye nze nakula kutuuka mu myaka 30 ebbomba lwe ngitegedde nti n'ebijanjalo bagifuuyirako ebbomba so waliwo ebimu bye tulwanyisizza kakati bye byali birwanyisa nabyo ne bitandika otulwanyisa watwalwanyisa kiri ekibirwanyisa kati ekyo kibyali birwanyisa kati ne kitandika otulwanyisa so banange abalimi bannange emiddo gino egimu gye mulaba nga si mizaaliranwa girwanyisa okusinziira ku ki kyoyagala okusimbawo egimu mwebuuze nnyo bannayuganda ekimu ku bizibu bye tulina nno banange mu nnimiro tebaagala kwebuuza ku bakugu omuntu abeera n'essimu eya kyamaani w'ekyalo kirungi eya kansala bakansala osanga omuntu ng'alina bakansala 7 ng'alina n'ey'omubaka wa palamenti ng'alina
neya ssentebe wa district nayagala okwesimbawo kati bonna nayagala abaagala kubabo baba bangi kati mmenye bali mu kifo kibeeramu atya naye abo kambabuulire kye basobola okukukolera kukuziika oba kukuziikirako bino ebirala bye tubanyiigira si byabwe kyokka abantu be mutalina ssimu zaabwe nga muzeetaaga buli lunaku be balimisa era abalimisa basiba beebase mu fayiro ne tubaggulako omusango ntebakola naye nga tafunyeyo simu emukubirwa era omusajja oba omukyala ajja naga nti nze nalima kino ne kigaana era sikyabirima n'omubuuza nti gwe wakirima wakisoma nti asa akisoma kati wakikola watandika otya nti okirime nalina ettaka lyange n'oteekamu sente mpitirivu gwoddira otya nga gavumenti yakuteera omulimisa ku ggombolola n'ekuteera omulimisa ku disitulikiti n'oba nga tomutawaanyaako kuga nti waakiri namukubidde essimu n'aŋŋamba nti ajja n'atajja ate kambabuulire ne bw'atajja tomunyiigira ku olwo mukuba essimu abantu kaakati ffe wano nze ndi Mukyengera Town Council abalimi tusukka 1,000 waliwo gwe baga nti yasoma nnyo ye bye yasoma asobola okukola ku 1,000 olunaku lumu era ajja kukolako ku 3 naye akoowa abalala basigale kuba n'emirimu emirala ne bwe tugenda mu ddwaliro dokita asobola okukuyitako ow'entondo n'omunyiigira nga gwagenza okutaasa asinga ggwe obubi obanga ye yakusooseewo kubanga omuntu waawona akuba essimu emu naga nti ffe tumukubira takwata naye nga talina mulala gwakuba naye ng'agenda gikuba so mugende mu balimisa ebintu bino tuteekamu ssente ate omulimisa boolaba abo ba agriculture officer abalundisa ba vet officer ku university kokka amalayo ekitono emyaka 5 naye nga n'ekyamutwalawo yamala kuyita bigezo kati gwe n'otandika emmwanyi togisomangako n'okusoma tewasoma naye tomukozesa wangi ye yamalayo emyaka 5 ku university ogenda okusoma ekyo kyomwetaagisa katugambe tuli mu mmwanyi kusoma emmwanyi tusoma mmwanyi naye nga n'okugendayo okumalayo emyaka 5 yamala kuyita bigezo ebimutwala kati kasiba nti n'entandika emmwanyi nga 5 saagisomaayo nga n'emmwanyi ngitandika butandisi naye ng'oli ndowooza nti nina kye musinga oba yasomera bwereere simwetaaga mugende mufune abantu abo mubeetaaga n'okusinga bye babeetaaga kyova olaba nti bw'omukubira nga takwata muddemu oba omusindikira emmeseji nga tonnakola ntondo omubuulire ensonga ekyo ekyamutwalayo okumala emyaka 5 oteekwa okuba nga ate gwe olina ekyenjawulo kye wakola okusobola okumusinga so kiteekwa okuba nga kyamaanyi emmwanyi yaffe ekulira emyaka 2 okuva lw'ogiteeka mu ttaka naye oba tonnagiteekamu olina by'olina okukola naye nga bisome siga nti gwe nga wabisoma nga waliwo eyabikusomera mutaapinga obimuggyemu abantu tebaagala kwofuloodinga abantu baloodinze ebintu bituufu bofuloodinga bataloodinze ebintu bituufu kyova olaba ku YouTube okwo kuyitako kasasiro mungi ng'abamwogedde n'abamuweereza baagala kuseka busesi naye nga talina kyayizeemu kati ate ebintu aweereza aseka ne gwe baweereza naye ng'aseka busesi okuseka nakyo si kibi kirina kye kirelivinga naye olina kujjako kiri ekikuyambiddwa okuseka seka nga bw'oyambibwa n'ebituufu mugende tewali district ya Uganda for example ku district ku headquarters okutaliko mulimisa okutaliko mulundisa bakansala b'ebitundu nabagamba nti abantu kye bayita obasakira si kugenda n'ofuna musaala gwo n'ogubawa namwe abaka ba parliament abantu kye bayita obasakira era temugamba nga abantu nti mujje mbasakidde ng'omusaala gw'ofunye gw'ogenda bawa naawe oba ogenze kwavuwala naawe ate ofune balala abali kusakira abantu kye bayita basakira kwe kutegera services eziri ku local government sije muli nojja nozinnyonnyola abantu era namwe abalonzi omuntu atasobola kunnyonnyola bintu tomuwa lwakuba nti akuwaddeyo akasente kitegeeza bino byenkunnyonnyola tajja bisobola ate obyetaaga nti bannange wazzeeyo kino ne kino ku district bakigabira bwereere oba oteekayo akasente kano kigenda kukuyamba kino ne kino ne kino bakigaba lwa 6 ku Sande togenda kati ebyo ye musasi bino tolina kyotuwadde muba mulimba muba mutegeeza nsawo ye bino byalina okujjira era bumbayimiriza nabagamba temubakkiriza baga nti president akutumidde semanya fuga paka lasiti ebyo si byabwe oli amutumya gyabyeyogerere gwakubuulire nti gye twakutuma kugombolola kino gye kiriyo ku district kino kye kiriyo ogenda bwagundi kikola bwati bwagaana nkubira ebyo bannaffe tetubikola ne tugamba abantu nti bwavu bwe buliyo kati olwaleero okubuulireyo kimu teri district ya Uganda talina ku machine ekebera ttaka
zino ezikebeta okumanya nti ettaka lino libalako mwanyo babijanja oba mulimu nitrogen mutono oba mulimu yeetagisa oba potassium yataliimu oba katiteekamu kino ne kino nga boogenda ne bakebera omusaayi tewali district ya Uganda etaliimu era gwe ebyo nga tetubiwulira walala anti kati gwe walonda ani ate naawe mu kumulonda wamulondera ki kuba naye ayinza okuba bino tabitegeera naye ng'ali eyo yamanyi nti bw'ayitayo n'2,000 n'azikuwangoga nti waffe akola abantu mu abalonzi kino kanki bagambe kuba Uganda eyimiridde ku kulima tewali district etalina soil testing and analysis machine ekebera ettaka nekuwerako ne recommendations ku kyosimba njagala kusimba bogo yaddawo nti yaddawo naye yongera mu kino ne kino free service buli district kubwerere abali abali wane e Kampala nawa free naye kansala bwe bamuyimiriza okwogera ku kuziika president abatumidde ate twamutuma ku local government gwatubulira ate gwe nakasero gwatubulira we walala kati kubanga ensi wero twabyogerako yawaba ate naffe ne tulowooza nti oyo ndooza alina amakulu so kati wano okukabalira kuno kati kino bakiyita sport weeding nabadde nkyogerako okukabala kulungi okukabalirira kwe kubi kati waliwo mu nnimiro yaffe tuyitamu ne tulaba obwetaavu bw'oba olina abaana ng'olina abaana 10 nga mutudde ku lujjuliro nga mulya waliwo golaba nga omuwula gw'ekyenyanja okusobola okugulya obulungi yeetaaga gusosolera waliwo golaba nga yeesosoledde waliwo emyaka gyolaba noga nti ono bebi yeetaaga akamonde tukagotte waliwo golaba nga wadde muto naye ataayo akalya bulungi kati bwe tuyitaayita mu nnimiro ekisooka ebitooke birina ebyetaavu obwetaavu bwanjawulo ku mmwanyi nti ebitooke biri perennial naye ate ekikolo ekitooke kyennyini kino kyo kiri annual ekikolo kye kiri perennial nti kyewasimba mu 210 ne kati kyolina waliwo n'ababirina emyaka 6 so endukusa always ziba baby waliwo lwendaba nga ettaka ligumye nnyo ne ngamba nti ngenda kuteekawo ekigimusa naye emirandira gy'ono teginatuuka kunywa bulungi oyo mutemeretemere ne ngenda ku mimwanyi ne ngamba omumwanyi guno mukulu naye ngusitampinze bwe ngusitampinze obumwanyi bunankani obuto bungi ate njagala eno gudduke naye wansi wagumuugumu mutemeretemere njagala kuleeta kigimusa kukiteeka wano naye ate njagala bakinywe mangu enkuba ntono fertilizer manyi waliwo enjawulo wakati wa fertilizer ne manure manure asobola okubeerawo for all the time for as long as ono tamulidde naye fertilizer ya myezi 6 ngireese ng'ettaka gumu nnyo ngiyiyeeko emyezi 6 giweddeko nga ono tafunye mulandira gw'amaanyi ku munyuunyunta gonzaawo osobola okutambuza obulamu kozi kati wafikiridde enkuba yatonnyeyo enkuba tetonye ennaku zino yakubaka naye kale tugenderawo ekisooka nti wansi tukuumyewo nga waliwo cover crop eno tolaba ettaka enkuba eringa eyatonnya ennaku 2 enkuba erudde tetonya ne bwetonye etonya bufuyirize naye ennimiro yaffe erina ekintu kino ekikuuma ettaka nti ne bwe kaba kasana wano tubeerawo n'awakuuma moisture enkuba eringa eyatonye kati eno ye cover crop ekirala kyenjagala bagamba ku cover crop nti ekola organic matter ekuuma ensiriŋŋanya ezo ekuuma obuwuka obungi obusirikitu obuyamba ffe bwe tuteeka ebigimusa bye tuyita ebigimusa maniwa bwe tumuteeka mu ttaka ku bimera byaffe ebyo tebiba fertilizer bifuuka fertilizer ng'ebisokomi ensiriŋŋanyi amakovu obuwuka obutambula n'obutalabika bubiridde ne bufulumya bye bifulumya bye bigimusa kale bwe tutambula abanyabo ne bassebo honorable waliwo ensonga gye bayita banning issue wali ofunyeko omuntu n'akuwa kaadi y'embaga ogenda ku mikolo ngenda ku mikolo oba obeera mu nnimiro kankubuulire ngenda ku mikolo emikolo kya buwangwa egy'embaga egy'okwanjulwa egy'okwanjula egy'okuwoowa naye wano mu Buganda emikolo egyo tugikola bulungi naye ne gitwonoonera bingi okoze omukolo gwo waliwo gukola obulungi naye ate nga gukwonoonedde bingi ebuzungu eyo naliko mu woteeri emu ey'ebbeeyi naye nga eggwanga lyengenzemu lyogera Lufalansa kati nasangawo papula nga sitegedde kye butegeeza
mbandi awo nga bangamba nti please abagole batuuse abagole batuuse batuula ku ntebe yange nekyakyona obupapula buno oli agenda okulaba nga nze njogera Lungereza nanga nti this is reserved for a wedding party ng'entebe eri egi era abagole ne batuuka nga bapangisiza mu hoteli ya bay 5 star entebe ey'emu ng'eteeka okuba bagitwaliddeko ssente nyingi naye nga bazze n'abantu baabwe 6 era ne bakola embaga ne basanyuka ne bavaawo nga nze nkyaliwo kubanga wano yes wano ekigendererwa ky'embaga tetukimanyi era kyova olaba abantu bangi batuuka okufuna abakyala n'abakyala ne bafuna abaami ne baweza emyaka 30 nga bazadde abaana ne baggwa nayo naye nga baga tetunnafuna ssente zikola mbaga tetunnafuna ssente zigattibwa nga bakyanoonya naye nga bye bayagala nti kasita b'omukyala ekigendererwa kyekyo kye baagala okukola tekyetaagisa ssente zisukka kakadde naye nga kibeera liikiriza era balowooleza mu miliyoni 10 era lwe balizifuna ng'embaga ekolebwa emikolo ng'egyokwanjula gyava dda mu Buganda ku kigendererwa kyagyo ekigendererwa ky'omukolo batte okwanjula mukyala we Gloria kyakulaba ng'abazadde bategeera batte weekanze oweddemu amanyi gampedde ate otya eriya lyenzogedde ye mukyala waffe aye nno kizebuzi kakati bw'otegeera ekigendererwa osaasaanya kitono abakola embaga nga tebamanyi kigendererwa emikolo gy'okwanjulwa nga tebamanyi kigendererwa mwana wattu basaasaanya bingi akola embaga ng'amanyi ekigendererwa asaasaanya kitono embaga is a legal union endagaano actually ekikozesa embaga kusanyuka nti banzikiriza era kati tukanyiza tukoze agreement nga bwe nsobola okuguza wano ne tusayininga bwe mala okusayininga ne nfuna mikwano gyange bannange nfunye akasente sibanja naawe noga nti nfunye ettaka lyange sibanja tuyinza nozigatta ne tukola pati buli omu n'asanyusa banne kakati wali nti bannange amuligale married kitegeeza kinti mu ddiini tufuuse omuntu omu mu mateeka g'eggwanga ebibi ebyo ebyange era tubirayira tewakyali kunziba kakati bwe tugenda mu bazadde tugenda abazadde batumanye kuba be balina otuwa ababeezi baffe kakati okukumanya kwetaagisaako ssente mmeka mwe baabagamba nti omuzadde okumanya batte nti yagenda okutwala Gloria kyetaagisaako ssente mmeka kibeere nga kirwisawo abantu okumala emyaka 3 kibalinda lumu nafuna mukwano gwange najja ndeetera embalirira budget y'okwanjulwa ng'eriko obukadde 35 kwanjula kokka kakati nze saagala kwekanga mbalirira nti sente nyingi oba ntono okutuusa nga ntegedde nti ye agenda ataddeko embalirira eno ye yenkana ki oba alinako mmeka ekyo kimu ekyo kirala naye yenkana ki abavubuka akwata ebajeti y'okwanjula omukyala we ya bukadde 35 nga ye yennyini ennyumba gy'asulamu ne poloti kwali byonna ngo bigasse wamu bya bukadde 15 poloti n'ennyumba mwasula 15 ekizibu nti si kyekiri nti wasula wa bbeeyi ntono ekizibu nti kino kyanaanula okuteekamu ssente ate kyekiteetaagamu ssente kyeyali badde ayongeramu ssente ate kyatateekamu oba ntegeerekeka kuba abantu bayinza oga nti kasiba nti naga nti 15 sepaka omuntu osobola n'okusula wosula nga n'ennyumba kweri nga wa bukadde 5 naye ng'oli comfortable tekirina buzibu bwonna naye bw'oba oteekateeka ssente ez'okusaasaanya ku mukolo oguteetaagisa ssente omala kulaba nti nze nsula mu mmeka nze nenkana ki omanyi kyosinga okwenkana ekintu omuntu kyeyenkana mu butuufu bwakyo yempale gyayambadde n'essaati kyeyenkana yennyumba mwasula bino ebirala era bakubala baga t-shirt ya mmeka kati ngeyo ne bagamba ya 13 nti ate empale ebiri naye no siyasatu kale ngeza bugeza ne baga nti batte twamutemye webiri kitundu kakati ate kyayagala okukola ate kikozesa na banne kya 8 kati gwe webiri kitundu lwaki tukuwa 8 kati kambabulire obubenje bwe tukola budget yali ya miliyoni 35 35 kati netula wansi maze omubuuza biri
nenda bakabenje kasoso okutomera ennyumba ye nga ngimanyi kuba mukwano gwange nemuge nti ennyumba eyo bwe tugibala eri mu milioni 15 lwaki ate ffe tukwata ne tugenda awantu okujjayo omukyala nga tutte byasa 35 batubaleetye ennyumba bagendaga nti ennyumba si yaffe kubanga bwe bajja ewaffe kibatubalamu bbeeyi yaffe nyumba kakati tugenda kubaga nti ennyumba eri gye mulaba tusula si yaffe kuba kye tugenda okubatwalira kigenda kuba kisusa obungi obwa kyetuli tuba tukyasiriikiridde nenga naye nedda tutule wansi budget tugibale tutemeteme budget ye yes era wano wali obuzibu budget tugenda okugikwata ogitematema nga gomesi kuliko 3 ya mama ya senga mukaaga je mitwalo 18 mama senga ne mama omuto mitwalo 18 be bazaala omukyala nga kuliko ekanzu ya taata ya mitwalo 5 nga kuliko olugoye kanzu y'omuko ya mitwalo 5 n'enkoko y'omuko ya mitwalo 3 n'ekitundu ejo 13 n'ekitundu gigate 13 n'ekitundu oba oyingira 28 315 biri ku budget ya milioni 35 taata aweddeyo mama aweddeyo ne senga aweddeyo n'omuka aweddeyo abantu abo ngabo singa babula ku mukolo bane kubaako eyekyusa embaga ezo obutabaawo omuwala tamutwala naye ku budget y'obukadde 35 balinako emitwalo 3 n'ekitundu kati obuuze endala zaali zaani omutembi ng'alinako milioni 2 n'ekitundu talina kakwate ku muwala si mwannyina wa mwami mwannyinaze naye kamutwale nga naye aweze alina 2 n'ekitundu disco aboogezi buli sayidi ono yagiwaayo sente kuba zaali ku milioni 35 nga buli omu kakadde babuuse n'obukadde bubiri taata yagenze n'emitwalo egi omuko yagenze na 8 kitundu kuba alinako nekanzu ya mitwalo ekitundu mama yagenze na mukaaga ne senga mugaba era mukuzizza wa mitwalo 6 ne mama muto mukaaga omutimbi milioni 2 kitundu aboogezi milioni aboogezi 2 endongo milioni 1 n'ekitundu si awaka nti omwana wawaka omukuba nnyina naye kayitiraawo ebirala ebiriko ebyewuunyisa ntambula ebibbo ate ebirina okuzibwayo naye olw'okuba bipangise nga biriko emitwalo 75 kambabuulira abantu b'omu Buganda ebibbo bye bitutte bya mitwalo 5 kuba mwalimu emicungwa emiyembe enanansi n'emigaati ne blue band nga byonna bw'obigatta biriko emitwalo 5 naye nga gwe tubipangisaako nange ngeeteekamu kubanga bandeetedde budget okugisondera ye agenda kulya emitwalo 75 ate ebibbo bye bidde bwe twabijje oba ntegeerekeka ani awo sofa asinze okufuna ba service provider betukolera emikolo gino siffe family terina kyeganyulwamu okujjako okutegana era abamu ogenda okutuuka ku budget ngeno ya milioni 35 ng'ate family yakoze ana okwaniriza eno ewaba service provider sente oba ntegeerekeka omuko batte kangeze kuggwa atajja kunyiiga budget gye yakoze okugenda wa Gloria okumwanjula ya milioni 35 taata wa Gloria muzeeyi kabunga n'ategeka ya milioni 4 banirize ya 35 naye nga mu 35 taata gyategekera okufuna nga yagikozeseza milioni 4 alinako ekanzu ya mitwalo 5 omutabani we omukulu we bazaalibwa ne muwala we alinako emitwalo 8 n'ekitundu naye ajja lwakusatu okutandika okukola emirimu n'emirimu gyagiyimiriza bw'aba wadduuka aliggala embaga ya kwanjulwa kwa mwannyinaze kutuuse abagenda okufuna ssente abasooka bayimbi ng'oggyeko kuba nti bazze ku olwo tebajja na kuyimba bajja kumumuunya oluyimba gw'olukuba DJ Play tracker number 4 n'olukuba ku byuma byo bye wapangisizza najja nga n'ekkanzu ayambadde yakatematema abamu bakuswaza nnyo n'olusi nga ne byayambadde tobitegeera n'akulyako ssente mu ddakiika nga n'omukola ayonoonye effulo yaagwo nti akusanga omugole ayingira oluyimba lwalina katugambe lwakuyingiza mugole ate abasanga mu makkati ng'omugole yagenze dda naye n'abaga nti n'omukolo omulala nammwe olw'okuba muli bakimbuyege ne mmuwa ssente ze ajje wano ayonoone effulo gye mwategese abalyeko ne ssente zammwe agende nga tayimba emikolo gy'okwanjula kino nkiddamu abayimbi batwalako tebayimba
bamumunya better off funa mukwano gwo battenga muyimbi oyagala abantu bamulabe nti mukwano gwo mugendi nja kuwayaga kukusitula nti naye woli oli kusulanga ogenda ennyimba zo tujja zikubanga ogenze era abantu bakube engalo zivuga kyekimu zirayiminga kyekimu ku ndongo yemu nga ojoberewo obubeezi nga tozizanyeemu kaliyoki nga kati bwe bakola. Ekyokubiri tezitta fulo mufune abantu yani yabaga nti taata ayagala nnyo okulaba ku balala abatali ggwe omukolo anti gwe kitiibwa buli lwotwala onagera tozitoye okuzitowa kwekola kutya ogende ne banno okuzitowa okutuufu alinayo abantu twala abantu bo baganda bo balina twala mikwano gwo ekisooka mutwala abantu twala namba gwe bobala nti nno tutta abantu 100 owulira babale nti ku bugenya abantu 100 bayinza kulya mmere ya sente meka eyo musooke mugijjeko ebere wali ate buli ajja agireete ombala nti suwaani ya mitwalo 3 buli gwotwala ofuukula nga agikuwadde okuyingira ku lisiti atagifunye tagenda okujjako nga besitimaani wange gwe nga nti ne baba talina nze mulonze n'omuwala mwannyinaza n'agaba ekimuli ekirungi abazadde baba basigadde eno kati buli ajja ez'okulya alina okuba nazo kati ebirala bye mwagala kuba omukolo guba gwammwe nti waayi titwagala nga bwe banayogera ku linnya batte buli ali waali awulira endongo giteekemu ssente bakuwulire baabazadde bakusabye kulaba temuwaayiriza abazadde ku mikolo gino twagala kulaba ku musajja atwala omuwala waffe ebirala biba bibyo byakunyumisa kati gwanyumisa ebyo bisondese bano. Ekyokubiri nga tonnaba kusondesa banno beera ne percentage esinga obunene nga wagitadde mudda ate nakyo ngenda kubabulira obukodyo obuteekamu percentage ennene obuhandolinga ekyo bwebanga omukolo gwa miliyoni 10 miliyoni 8 abeera nazo 80% naye n'omunaana gw'oli nagwo sooka olabe nti nagwo senga 2 zibula zimala. Kati gino mikwano gyo tusonda nange nsonda tuyinza okusonda ne tuyisa mu 8 either yongerako ku bintu byotwala oba egimu gijjeemu ezizo zijjeemu 8 oga nti bakwano bange be bankoledde omukolo zino ate zitereeza ogenda kufuna amaka kubanga ensobi ze tukola wano njagala mulabire ku bannaffe abalaalo abalaalo okufumbiza muwala we baba batandika kampuni wakati iwe n'omusajja atwala omuwala beera erunda nte era olujja nga bakugamba nti otwala muwala waffe nti ye ozze kusalira nti ye twagala enteezi 5 nti aba nange nja kusobolako 3 nti kale leeta 4 nti mukaashi oba mu nzigoba bugobi wadwa sina lugezigezi naye ab'amaanyi ennyo nga bagatuzaagala namu twagala kika kino kye tulunda kati ente ziri bw'omala ozigoba ne zituuka eri buli lwozaala muwala waabwe nga bakuleetera eyo si kampuni buli lwozaala muwala waabwe nga bakuleetera wano tulina abasajja n'agamba nti nkunkumudde nina abaana 7 naye takulaga nti mwe banywa mata wangi abagulira Minister of Education ennaku ezo yagamba nti abaana temubatwala ku masomero nga temubawadde mata oba kumbatwalirako n'amaggi. Omanye entonde yali wano omuntu ono ng'ajerega atugamba ati okuwa abaana ku ssomero nga naffe tetugalina ge tuli omanyi lwaki ekisooka nti ffe tutuuka okuzaala mu baana b'abandi nga awaka be bannakizaalizi bokka. Omuvubuka awuliriza teka kutandika kuzaala ng'ekizaala awaka mukazi wo yekka tandika okuzaala nga waka waliwo akakoka akazaala kakati baliwe bawente nabo ne baleeta omwana oyinza otya okuga nti bwatuuka okusoma kiba kyakujeregobaga nti mugende n'amata ffe kiki ekitutwaze emmwanyi katugende nti kyabuwangwa naye golaba mutaata w'omuwala abaafunyeemu alina kyasigaza nina gye nagenda naye nga sinatuuka ku ekyo kansooke nziremu okukkaatiriza kino abavubuka abaganda abawulira ebigambo bino okuwasa kyabuwangwa n'abawulira olulimi oluganda okuwasa kyabuwangwa naye toteekateeka kutandika kuzaala ng'awaka ekizaala ye mukyala wo yekka. Tandika okuzaala ng'awaka waliwo kinnakizaaliza ekirala nga waliwo ente nga waliwo embuzi waliwo enkoko nga waliwo enkoko nga waliwo embizzi
obanga nayo omusiri gwe mwanyi abasajja abalaalo abaana baabwe kwe balabira emyaka gy'ente zaabwe oyo namuzaala eyo gaazu bagizaala ya myaka 7 naye gyalina tumulimba bafiddeyo omwana yeteekawo ente ezente nazijja ku muwala wange gwe baatwala gundi yakamala mu bufumbo emyaka ameka nti 2 nazo zino zimaze wano emyaka 2 nkugambye nti zizaala bwaza gwe naawe ofuna n'amaanyi agazaala lwaki nti buli lwozaala nte nina kuwasadde kyokka mu kuzaala ngenda kujjaawo mu kuzaala muba mwongera kuteekawo bondi obungi bw'abaana bwe bungi bw'ente bwogenda okuba nazo kakati abo okwanjulwa nga batutte ente kubasalirawa tekubasala kuba ffe tugenda ne tuteekamu etono tuga nti naye babbeeyi yatwalayo ente 2 akazaala abaana 6 alina ente 6 fomanyi kye tukola ente tutanzite tutwala nnyama ekyebbeeyi kukulaga nti ente yiino bannange era tubadde tujjana namba emu okugulu tukusse busisinga edduka endulu neevuga ennyama tugiwaayo ku ssaawa 12 oba emu ez'akawungeezi eyavudde ekyaggwazeeyo ennyama tugenze lwa 6 baagisaze lwa 5 tusobole okukwata obudde etandise okuwunya lwe tugaba oli agende n'ekifiiki n'okugamba obugambi abantu nti bannange okwonoona obudde bw'abantu oba tulina kugabayo ennyama lwaki tegenda lwa 5 nga abooluganda batandise okutula ne bagyokya ne bagirya olwo baba tebalidde ku nnyama y'omuwala baba balidde naye n'ekyo tulowooza nti tikya bbeeyi nnyo kye tulina okuteeka mu lujjudde wali bakirabe bannange yiino eriko n'okugulu era yante si ya mbogo twasaze ensala ekitegeeza nti bizinesi eyali badde tugatta twagigaddewo bizinesi yafudde kati oli omulala gadde tosala nti gireete enamba bw'oba oyagala tuleetera nti bw'oba tulina kireke bw'olifuna olikireeta wano mukwano gwange nina abaana 6 kituufu balungi naye senga waaliwo bondi ya ente buli mwana lwazaalibwa kitegeeza nti n'ente waali badde na 6 kati gwe mbulire emicungwa gye tutwala bagikomyawo batya amapaapaali ge tutwala bagakomyawo batya ate ne tuba nga twakwata bintu bukwate nasangako omwami yazaala bawalabe balungi 3 era bonna bafenye mukama n'abawo omukisa ne bafumbirwa ng'omwami ku lubalaza alinako entebe 3 seeti eziri awo enkuba zeekuba ezoonooneka gundi yaleeta entebe ne gundi n'aleeta entebe ne gundi n'aleeta entebe noga nti abavubuka abawasa mu lujja lw'omwami ono alina omukisa bwe guti ne batavaamu n'amagezi kugendaga nti twatuuse ewaka okusooka okutegeera ekitaliyo n'ekiriyo kati twatutte kiriyo lwaki nammwe muleeta ntebe zivunde ate oba entebe azirina taata mutwalire ekirala mutwalire ekyatayina mutwalire ente okuggyako obulagajjavu bwaffe ente za bbeeyi okusinga ente entebe ente za bbeeyi okusinga entebe wane ogamba nti kati ate lwaki ndese yataate nene n'omuganda ebirala bye mbadde ndeeta ndeseemu abavubuka bano nabo bawerekere notekawo ente ezo 5 ne buli emu ne beba ya mitwalo n'ebisigadde ne babasukali tadagamba basukali temumpa naye omutwalidde entebe n'omuwala gundi naye ze yaleeta n'omuwala gundi ze yaleeta gwe bagambye olaba n'emmotoka zino ze tufuga emipiira gya sipeeya zivundira ku mmotoka era bwe mmotoka omupiira guno oguvugwa bwe gwabika sipeeya ogenda omusanga nga yazimba dda gwe entebe ezitalina na ddiiro ddene mwe zinajja waliwo azimba eddiiro nga yinaabeeramu entebe endala 3 seeti ebeeremu era baba bagipima okujjako ng'oli eddiiro yali akoze essomero kakati oleeta otya ekintu nga kigenda kuvundira ku lubalaza nti kuba musono so ebintu ebyo ekisooka bitwavuwazza ekyokubiri bituleese entondo ze ziri ze nagambye nti minisita w'education ogamba omwana wo nti mutwale n'amata golaba abakujereza kitegeeza nti abaana baffe tebakyalina kulya ggi tebakyalina kunywa ku mata naye ng'omuganda wedda yateekangawo waakiri enkoko ebeera awo kintu mwe tuva ekimudifayininga okumwawula n'abalala nte kalo ate nako kaali ka nkoko abazzukulu be akalo kafuuka k'abanyankole kabateeso ente zafuuka z'abanyankole naye nga tuli jjajjaffe kintu kyekyo first muganda yalina ki yalina ente nambi bwe yali okutandika okufa walumbe yamugoberera ng'azzeeyo okunona yeerabidde akalo k'enkoko ye kitegeeza nti twalina enkoko
tuli balunzi nga tulina akalo nga tulina n'emmere emala kubanga n'akalo kaali kankoko wadde katika abantu naye nga n'abantu tukasanga ku mikolo noga nti mumpe n'ekalo kubanga wano ewabazzukulu bannambe ate twakafuula akatakyaddawo kakati obwo bubenje akasembayo mpasa ddi mbanya nti kati ntuuse nkola okwanjula nina kubanga nsula mu ggoloofa okwanjula n'okuwasa byanjawulo ennaku zino tugenze environment erira kisingamu omuvubuka asobola okubeera n'omukyala naye nga tannamwanjula era nituga nti oluvannyuma tujja kweyanjula si kyabulabe ne mutandika okweweereza bwe mutandika okweweereza ky'obuuza kirina kikonyeko naye kankiddemu omukolo gwo daba ebikulu by'olina okugutwalako bino ebya taata ne maama bye twabazeemu emitwalo 3 ebyo byebikulu era bw'ozifuna ogenda nga bugenzi omukyala asooka okugamba nange kiki abazadde baagala kulaba ku mwana ku musajja yatwala muwala waabwe so si ku ndongo n'amatu gaafa dda tebakyasobola kuwulira n'abamu bebakasaayo mo batwalire endongo ebawugganye kakati ekyokubiri oleeta empalana ku kyalo eyo bajeti gy'otaddewo bw'olaba nga ng'ogiwezezaako ebitundu 8 ku 10 yitaba nno bakuwerekere mugiteeseeko gy'otaddewo yitaba nno ya bukadde 10 ninako obukadde 8 yitaba nno bagiteeseeko bayinza okugamba nti 8 gumala bayinza okugamba nti zeetaagisa 5 bayinza okugamba nti ate naffe tukuwaddeyo ebeere ya miliyoni 15 njagala okiddamu kino ebintu bye twonooneramu ssente abazadde tebalina kye babifunamu n'akamu omukolo kyoga nti bw'ogukola nga gwa miliyoni 10 omuzadde bw'alwala takuba ssimu kugamba akuba nti bannange nalwadde neetaaga nagenda lubaga naye gwe omuntu eyakola omukolo ogw'obukadde 10 okubanga taata kubira mu wiiki emu n'omuga nti taata emitwalo 2 gye beetaaga sigirina akubalamu amagezi embaga yakaggwa kati tozimbyanga mukolo kugukola kyotenkana kubanga ojja kuleka ekifaananyi kirala ng'ate naawe oli kirala bakukyawe kayo abakyala bw'oba musomesa mukyala gw'oyagala okuwasa tomukwana ng'omuga nti ndi dokita sente tufuna za njawulo ekifaananyi ajja kufuna kya dokita asabe ebintu by'ebbeeyi akukyawe ng'akukyayira bwereere alabe nga tolina makulu kakati ebyo ne ku buko betwalibadde tukola bwente bwenzikiriza kale banyabo ne basebo bwetyo betutambula ye extra digest mugoba nsonga bwetyo betutambula tulina omubaka omuwumuze owa Lubaga eyamambuka Honorable Kasibante Moses tugezaako okubanga twogera ebigambo ebituyamba ffe mu bulamu obwa bulijjo ate n'okulaba nga emwanyi n'ebirime byaffe ebirala tugenda maaso n'okubanga tubiteekako tuli Nanziga Maya mu town council ey'Ekyengera mu district ey'e Wakiso.